bwetwogera kati omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omukulembeze w'abantu olunaku olwaleero Pulezidenti w'eggwanga Pulezidenti w'Abannayuganda His Excellency the President of Uganda ate ali Dubai era ng'agenze kulambula ku mikwano gyaffe ku bantu baffe abawangaalira eyo mu UAE. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the President of Uganda ajidde ddala mu maanyi era baganda baffe ab'omu UAE baneeza pulezidenti mu ssanyu eriyitiridde. Tweyanziza nnyo His Excellency weebali kwagala nkyukakyuka era weebali kulwana okulaba nga Uganda yaffe eno ebaako ekyenjawulo kyetuukako. Tulina okukkiriza nti pulezidenti wooli tewali kitatambula. Pulezidenti wooli buli kimu kitambula nga kigenda mu maaso era ne tukwebaza omutima omulungi gw'olaze muganda waffe Kapere. Kapere abadde yayyanira okulinnya ennyonyi ebbanga lyonna lyazannyidde mu Comedy Store. Munenge Kapere abadde talinnyako ku nnyonyi naye olunaku olwaleero pulezidenti amukubye surprise bw'amugambye ejja tugende tutambule Bannayuganda abali e Dubai. Bannayuganda abali e Dubai nabo kye bakoze ne bagamba katwanirize Kapere pulezidenti gw'atuleetedde. Bamulaze omukwano muganda wange. Ebyewuunyisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyakola bingi ate bangi tebajja kumutegeera okuggyako nga bakkiriza nti kakati katutegeere pulezidenti ono naye abo abatayagala mutegeera tebali mutegeera naye nga bannange musajja alina omutima omulungi. Njagala olabe embeera Kapere gye yasabyamu pulezidenti ng'amusaba okugenda naye wano walinye ku nnyonyi era kyekyali ekirooto kye. Bambi pulezidenti bali kituufu. Mukama tukwebaza olw'amaanyi go olw'ekisa kyo. Mukama teri kikulema, Mukama teri kigaana awali ggwe, weekamala byonna tukwegayiridde. Muganda wange Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'adde yogera okusaba essaala omusajja wa Katonda awonyezebwe bw'oba nga ye gwe Katonda awonya endwadde, bw'oba nga gwe Katonda atambuza abalema, bw'oba nga gwe Katonda ajja abantu mu nfuufu, bw'oba nga gwe Katonda ajja abantu mu migga emiwanvu emyalo emikyafu. Mukama tukwegayiridde tukusaba otuwe okumanya n'okutegeera, otuwe amagezi, tukusaba otuwe amagezi. Tukusaba Mukama tukwegayiridde taata. Baganda baffe bonna bali mu makomera taata tukusaba obasumulule mu njegere. Mukama tukwegayiridde. Baganda baffe bonna bali emitala w'amayanja nga nabo bali mu kusaba, nga nabo bali mu kwenenya, nga nabo bali mu kusinza nga basabira muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asobole okwonyezebwa, kubanga gwe Katonda awonya endwadde, kubanga gwe Katonda atambuza abalema, kubanga gwe Katonda agaba obugagga, kubanga gwe Katonda agaba oluzaalo, kubanga gwe Katonda oyo asobozesa omuntu okuzimba. Kaffe Mukama tukusaba tuteeka emikono gyo ng'era afukamidde mu maaso go. Gwe Katonda eyatutonda, teri muntu yatutonda, teri muntu yatuwa mukka, kubanga gwe Katonda ow'amaanyi ow'eggulu n'ensi, kubanga gwe yatuwa omukka era gwasukola byonna gwajjawo. Naye tukusaba Mukama otuyambe muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omuwanyi waliwo n'ensolo ya ate yali waffe yagimenyanze ati eyalina ssente naye muzeeyi nga nemubi nnyo nali yonna muwasa n'olwonga abantu Kapere kwate engatto yange obeere naye mubigere Kapere nga tujja gibba ngabo wawa omukisa gundi onaani Big Eye nange mbandaako ebbusu muganda wange mubabagala nnyo abo n'omuvubuka lasitago wawa pikipiki oyo yagobage bolukabwati n'agigoba nina okuterayo enamba ku social media n'etambula namuyamba Bobi eryaddala tinaabaala neze bangamba wamalayo ani yakulimba abantu balayisa bangamba Kapere yamaayo Kapere yakwata zira mbadde nkunoonya kumpa ku majja 5
Nembutukujukira Bobi nakikubongoza okuyimba nongamba kapelekera okuli akacupa ka soda oluyimba lwa Bobi Wine Mr. Money novimbira muli nembimbira nange waliwo n'ensolo ya ate yayeye waffe yazimenyanze ati eyalina sente naye muzeeyi nga nemubinyo olujikira ketijali naye yona muwasa naye lwakwana lifala kati ate Mama Trump sinafuna Mama Trump ne Mama Trump alibiki Mama Trump jali ambeeregamu ate Trump ali ku ssomero akuze muwala wange naye agenda ku masaawa yonna olega omwana akasente kamuzibuzeemu naye nga kyemani muwala wange naye agenda ku ssomero naye omusajja ng'ayina nga waayija alali kaperi kankwerekereze muganda wange kusobola kuggayongere Saala amina nze yogera okusabira sanyusa okulaba mwana waffe sanyuse nnyo banamusizeeko I love you so much my president amina I love you so much my president naye Bobi kigambo kyange kiteeke mu mutwe nange nfunire chance nyonyi Selector David kati ngenda kukwasa oyo Selector David oyo enyonyi girina enyonyi yakabiri ekwajimira president ayogedaamu enyonyi girina gaweefana ninga omukubi emiggo balugenda ku mazzi President, mwana kyokoleka kyamaanyi. Tola tugende tola. President wange omubwati. Kapero tugenda just kusabala kulya sente. Tugende. Tugenda kusabala kulya sente. Tugende. Wanula bubiche busabala. Wanula bubiche. Kati embuuza, President. Ozina akantu ke tugenda okugiramu. Oyagala kuwuga. Akali kamasoda nyo. Banange kiwedde walayi tekeka kitandikidde wa kitandikidde kuwanula tweyanziza nnyo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine webalina omutima gw'omulungi gw'olaze omwagala w'abangi Kapere tumanyi nti abantu bano bo basiima ne mulimu abo abatasiima abatondebwa nga bo okusiima kwabwe kutono naye tusiimye nnyo His Excellency tweyanziza bannange webale nnyo kwagala nakubeerayo ate webale kuba musajja wa kigambo kye bannange tusiimye nnyo tweyanziza nnyo tulaze makiwa bannange tulaze omukwano ogwa ddala tweyanziza kati Kapere yategeera nti amaanyi g'abantu tegalimwa yali asobola okugenda ewa Muhoozi naye Kapere nawe mulabanga omuntu atayiga obanga si mubugumyeko nti yasoma nnyo yasobola okutegeera nti mulimu pataniza aba celebrities nga bo obanga ye abazi bafuna essente za musibira mu bbwa oba essente ziriko amasinnamu naye babiwedde bitya Kapere yosubire nga bamututte ewassale ku ndabika ya Kapere bandi badde bamuwa ne million 10 naye yakola bw'ati yagamba nandyetaaze okubeera nga nfunamu bujjiigi bwange buno obwa komedi naye saagala bansonga emu lukongolo bankobe bucupa nga bati amali bakomediyani banne kuba bagende wa Museveni buli wajja ku stage bucupa Kapere n'abala n'agamba ani muntu w'abantu ye yajja okwogera ku NUP headquarters ng'akyogera ng'asaaga naye nga yalogera ekizitu kyali ayagala nnyo ku mutima nti njagala kulinnya ku nnyonyi ng'ategedde
nti mulimu generations ezirinnye ku nnyonyi. Ashibaga Kato yankubira ku ssimu eddanga tukyali mu bya blogging n'agamba ayagala kulinnya ku nnyonyi mukisinga 5 n'akiactivate n'akigamba Bobi Wine n'akimwanjulira. Bobi Wine akwata Ashibaga Kato n'amutwala South Africa. Mwenna mwalaba ennyonyi ya Ashibaga Kato yasooka ng'ava Masaka. Bobi Wine yamuwa gundi yo platform n'amuwa tiketi n'amutwala South Africa ng'ali naye. This is how much Bobi Wine nze mugobera ye muntu bwakuzuula nti oli waddala akuyamba. Bw'obeera toli transparent yeesikamu. Kati Kapere mwabagamba mune ekyo kintu kyangu nnyo oba kya bulijjo gende Dubai. Omuntu yenna agamba nti Bobi Wine yandibadde amuwaamu ssente. Nze ndi musajja mu Katoliki. Batugamba mu kkanisa nti bw'oba ogenda okwejjusa tewejjusa bibi by'osuubira kukola, wejjusa bibi by'okoze. Kiringa omuntu ayagga oba yeetaaga obuyambi ayogera kye yeetaaga okubeera ng'ayagala yambibwa. Bw'ojja okwejjusa oyogera bibi by'okoze. Omuntu ng'abundabunda ayogera kyayagala. Ekyali Kapere ku bwongo okulinnya ku nnyonyi. And today's dream has turned into a reality thanks to Bobi Wine. Ghetto youth yenna Bobi Wine takikola kweraga. This is not political. Alina kyagezaako okuteeka ekifaananyi kibasiiga. Amalira this is how Bobi Wine is preaching to the youths. Abali mu underground abali mu ghetto youth. Nti gwe kyo kirabanga omuntu anoonya hype ku social media si bwe kiri. Ekyalina okukulaga nti buli kimu kisoboka. Ono wawanjagira mu kamera nti njala kulinnya nnyonyi. Nze we nkifinansinga. Kitegeeza nti gwe naawe ali eyo wansi bw'olikyusa mu ssaako yo oba n'okyusa mu mbeera zo mu nfumitiriza gy'okunoonyaamu ssente and you don't stop dreaming. Osobola okukola kino. Kino kibadde kya myezi 2 naye agirinnye ennyonyi. Agezaako okulaga buli muntu teri kirooto kinene nga ye kennyini ye pattern gye tulabirako. Nti ebbanga edda ali anwanjaga asiba nviiri akubalaga n'agenda kukukusa ly'okubeera nti no presidential candidate ate yalondebwa abantu millions and millions of money nga yalondebwa n'abasajja bannaddiini basajja bataata bammwe abakulu ng'ebiseera bye badde bamuyitako bani baganda oyo muyaaye kitaawo bannyoko yalonda Bobi Wine ng'ategedde Bobi Wine ennono z'ayimiriddeko nti Bobi Wine kennyini kirooto agezaako okukwata ku bantu abalala balage nti no ebirooto bisoboka. So baganda bange mwenna abaze mu rushing ku peji yange musibanyi alibadde amuwaamu ssente. No. Ono yagenda mu kanisa n'agamba priest ye Bobi Wine nti nayenda oba nina ebibi byange bye bino ne bino. Priest n'amubuuza bibi ki byagala okwejjusa Mukama akusonyiwe. Kapere n'abyogera nti njala kulinnya nnyonyi. Today priest ayambi Kapere okulaba nga Kapere alinnya ennyonyi. Kati nze kyagamba muze nkyasobola okuddawo ne ngamba mbu nkyasobola okukiza bannaddiini nga Bobi Wine waali. Kuba Bobi Wine wabanga ekyoto ky'omuntu asobola kifuula into reality ate wakize ngenda mbana abasumba abatukuba booki. I have to stick to this man. Baganda bange teri kirooto kinene. Sigambye nti mwenna muddukira Bobi Wine abalinnyisa ennyonyi mbagamba kyusa mu ssaako oyo kebera. Kapere already yali surrounded by celebrities. Musiba mulaba ku comedy store bamuhanji baani. Kikomaawo. Naye kyusa gwoba oli wenna nalaba video yange eno ng'ogirabye kebera mugundi wo mu matatu wo. Noonya abakwetoolodde pima weetooloole pima eriiso noonya abamu basazeemu yita mugenda mugjeewo bwe kizibu kitandika naawe n'obayagala okwesumulula to unplug those chains ezikusibye olina okumakinga sure you have the willingness okubanga omuvinga forward n'okuleka abantu abamu kkubo lyo. Ate amazima gakufuula ow'eddembe bw'omanya nti no Bobi Wine is the truth and the light. Ate gwe wakiba ogenda ewali ebizikiza. Kapere yanibadde agenda eggulu nessi musajja musiru era agenda kukomawo mu bitiibwa mumuwe ekimuli afe nga amanyi nti Bobi Wine yamulinyisa ku nnyo. Bino Ssegirinya bye yakolera bino Bobi Wine bye yakolera Ssegirinya bampuuga ebibanyiiza nti baddipi baki bamuwa kaadi abeefundise bamuwa kaadi nti Ssegirinya wadde yalwala yalina okubeera grateful ku musajja yamuwa kaada okubeera gundi member of parliament. Bobi Wine yamwesiga n'amuwa kaada which mpuuga kyatasobola kukola kuba mpuuga is ungrateful. Kubeera bakubifonga bisatu Bobi Wine era kati leero okyapinda. Bobi Wine ye kkubo kyekitangala gwe musana ate tusemberedde akalulu wano wo buli ekinaaga ku Bobi Wine nga nze nkyogera sijja kukoma ku kyogera ne wanagula ndawo yempya nga nziyambaga Bobi Wine aguza ndawo yempya awikiriya Lucifer na building. Don't forget to subscribe. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna ng'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera eby'ekiro oba kye tuyita frequent urination during the night. Omwami